برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde munnassaayansi w'eggwanga erya Iran Mohsen Fakhrizadeh yattibwa mu kabuga ka Absard mu kitundu ekya Damavad mu kibuga Tehran. Kino kye kibuga ky'eggwanga erya Iran ekikulu. Okusinza ku bakungu b'eggwanga erya Iran, omugenzi yalumbibwa bannalukalala era ne basindira ebyasi mu mmotoka gye yalimu nga wano abantu basatu battibwa okusinza ku biwandiiko. Abakungu era bategeeza nti omugenzi yafa ng'adduusibwa mu ddwaliro eryali liriraanyeewo. Olunaku olwaleero abamu ku banywanyi b'eggwanga erya Iran bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'eggwanga lino ekkololo ne bavumirira ekikolwa ekyakolebwa eky'okutta omugenzi. So nate n'emabega eri waliwo bannassaayansi abalala abaali abayizi be era abaali battibwa. Tutuusa okusaasira kwaffe eri famire ye ne famire z'aba scientists abo abakulembera. Eggwanga eriyitibwa Iran oba weerimbye nti osobola okulibalamu bannassaayansi kubanga nabbi yalisongamu ng'asonze ku omu ku Bayiraani abaasiramuka nga nabbi akyaliwo eyali ayitibwa Salman al-Farisi. Because when you kill a scientist, you are actually awakening the minds of people to the fact that Iran is an island of justice in the world. Because as it were, even young children, as they watch scenes and scenarios of this assassination on TV, they will ask themselves, why would you kill someone? You don't have to be a scholar of international law. You don't have to be a student of international law to know that this is wrong. Of course, in international law, this is a crime against humanity. Bano era balaze nga Iran bwetajja kupondoka era nti ekyasobola okuyimirirawo ku nsonga ez'enjawulo naddala eza ssayansi n'ebirala. Bannassaayansi nga Ibn Sina eyawanika ekitabo kye bayita Al-Qanun ekyafuuka eky'ebyobulamu okusomesa obulamu health era nga n'abazungu mwe bakebera paka mu 18th ne 17th century abo bonna Iran yabawa ensi. Iran ezze ng'eri ku mwanjo nnyo okuba nti nno eyamba ensi mu bulabufu n'ebya science okumala ebbanga ddene nnyo. Ensi ey'ekika ekyo eyazimba civilization y'obusiraamu kumpi yokka newandiika ebitabo by'obusiraamu byonna by'osoma nga bwe ngamba Bukhari bonna tosobola gimalamu ba ulama. N'olwekyo kumala budde oba oli awo nakulumya famire ye. The intention of the people that assassinated Dr. Mohsen is to frighten the Islamic Republic of Iran into docility. But one thing they have forgotten to take note of is that they have never succeeded from 1979 up to now, but rather, the more they try to do dastardly and rascally murder and destruction like the one they did in Iraq to Soleimani, the more the Islamic Republic of Iran gets stronger, and the more they also send messages to the rest of the world that there is something in Iran. Those who call themselves harbinger of civilization, of human rights, they do not only celebrate this as to make justifiable the suspicion that they are the one that did it, but they also, in many instances, even praise it. Omubaka wa Iran mu ggwanga Uganda, Mir Hossein Said, ategeezeza ng'omugenzi bw'abadde abamu ku bannassaayansi eggwanga lyabwe libadde nabo mu kaweefube ow'okuzuula eddagala erirwanyisa ekirwadde kya COVID-19 awamu n'endwadde endala. Ono era asiimye abamu ku bantu ab'enjawulo abasobodde okubeeyungako mu kuvumirira ekikolwa kyakolebwa ku munnassaayansi waabwe. Crime in a cowardly terroristic action. As you know, that nobody and no country and no one can accept this crime act, and this terrorism act was rejected and was not accepted in any force. Abamu ku bannassaayansi ab'eggwanga erya Iran abadde basitibwa abadde akyasembyeyo ye Qasim Soleimani ng'ono yattibwa mu ggwanga erya Iraq.
abalala kuliko Masud Al Muhammad yattibwa mwaka ogwa 2010 era mwaka gwe gumu Majid Shariyeri naye yattibwa Feleidun Abbas yasimatuka bomu eyali etegeddwa ate mwaka ogwa 2011 Darish Riznajad naye yattibwa ate Mustafa Ahmed Roshani naye mwaka ogwa 2012 naye yattibwa ne bannasayansi abalala. Eggwanga erya Iran ne gye buli kati likyawera bbanga eriteryawala baakuwoolera ku lw'okuttibwa kw'omugenzi Isa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا